Ebimu ku byajja n'omuggalo gwa COVID-19 gwe muwendo gw'abaana abawala abaafuna embuto mu muggalo gwali ogw'emyaka 2 ng'abayizi tebasoma. Okusinziira ku bibala ebyafulumizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki UBOS byalaga ng'ebitundu 25 ku buli 100 eby'abaana abawala bwe bafuna embuto nga tebanneetuuka. Kino kyawayiza Minisitule y'Ebyenjigiriza okuwa ebiragiro amasomero obutagoba baana abawala abafunye embuto ku ssomero. Wabula okusinziira ku kakiiko k'obwenkanya mu ggwanga ka Equal Opportunities Commission, ebiragiro bino byakoma mu biwandiiko naye tebyateekebwa mu nkola. Guidelines ezo ng'ogasseemu okukyusibwamu okwetaagisibwa zeetaaga okufuuka etteeka era nga eriteekawo ekibonerezo singa omuntu oba nannyini ssomero oba mukulu w'essomero kalibe lya gavumenti kalibe lya private bw'aba tagoberedde etteeka eryo. Bano bagamba nti mu kaweefube w'okulaba ng'omwana omuwala asigala ku ssomero newankubadde afunye olubuto baagala n'abo ababa bafunsizza embuto bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira kuba abamu babatuusaako bwa buliisa maanyi. Gavumenti eteekenye essira kubakabasanya abawala bano kubanga tugenza okulaba nti police report egenda gamba abano bakyawala bafunye embuto tegenda tugamba bameka be yakutta bafunisizza embuto. Kyokka olw'okuba amasomero gano tegaweebwa bikozesebwa mu mbeera y'okusobozesa abaana bano okusigala ku ssomero, bannakyewa baagala waakiri amasomero gakozese bye galina nga Minisitule y'Ebyenjigiriza bwe yeetereeza. Waliwo ebintu ebimu already ebisobola okukozesebwa okusobozesa abaana bano okubayambako naye nga tetunnaba kutandika kwekwasa ebyo. Tukoze tutya okukozesa structures already zetulinawo ng'amasomero okwakomodatinga abaana bano. Bano era baagala omuze gw'okusosola abaana bano gukomye kisobozesa abaana bano okumalako emisomo gyabwe obulungi. Attitude oba engeri abasomesa mu masomero gano gye batreatingamu abaana bano obutabasoomooza oba kubanyigiriza okulaba nti nno beekyawa ne bakyawa n'okukola ki n'okubeera mu ssomero. Okusinziira ku Minisitule y'Ebyenjigiriza, omwana yenna afuna olubuto guba musango gwa nnaggomola nabwe ekiti aba akikoze aba alina okuvunaanibwa. Tukirabye nti tizive n'erigo for abaana bano okufuna embuto eyebeera defilement. So kizibu kinene nti Ministry of Education yokka si yegenda okukikolako. Kino ekizibu eky'abaana okufuna embuto Ministry of Gender erina okuyingiramu, Ministry of Education erina okuyingiramu, Ministry of Health erina okubeeramu. Era n'abazadde nabo balabuddwa obutasosola abaana bano kuba kibaleetera okwekyawa ekibaviirako okwekola ekikyamu. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.